We lost interest in the ICC. ICC is none of our business. It is a useless body. Munnamagye yaganyuka era nga yo President wa kuno Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulayizibwa okutwala eggwanga lino mu maaso emyaka emirala 5 ekisanja kye ekyokutaano essira ku mulundi guno yasinze kulissa ku kulwanyisa bulyake na bukenuzi. Wabula ku mukolo guno abamu ku bakiikiridde amawanga g'abakyeruppe beekandazze ne baabulira omukolo guno nga babalanga President Yoweri Kaguta Museveni okuvvoola kkooti y'ensi yonna eya ICC. N'eddoboozi eryawamu bano bagamba nti bakkiririza mu ky'okwekandagga ne bava ku mukolo guno era kye babadde balina okukola nga kyekibagwanidde oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga omulamba okulemerera okussa ekitiibwa mu bagenyi wamu n'okuvvoola kkooti y'ensi yonna. We don't think that they're useless. We do believe on a case-by-case basis that our government supports them. We think they have important work to do. Bano bakkaatiriza nti bavumirira okumalako eggwanga eddembe ly'obuntu naddala okutulugunya bannamawulire okulemesa emikutu gy'amawulire amayengo g'oku intaneti abangi ge bamanyi nga social media wamu n'okutulugunya ab'oluuyi oluwabula gavumenti. Human rights remains one of the touchstones of our foreign policy. But again, as I said, there are also important concerns about security. We believe that the best path forward is for countries to respect the fundamental values of freedom of expression, of rule of law, of citizens' rights. These sorts of things will provide people with the space that they need to express themselves. President Bashir avunaanibwa emisango ebiri mu kkooti ya ICC okuli okutta abantu wamu n'ebikola eby'effujjo mu kitundu kya Darfur awateeberezebwa okuttibwa abantu abali eyo mu mitwalo 30 wamu n'abalala obukadde 2 abaasengulwa ne basigala nga babundabunda mu mwaka gwa 2003. Okusinziira ku muwendo gw'amawanga amagatte kino kye bategeeza nti alipoota ey'enjawulo yakafulumizibwa ku muwendo gw'abantu abateeberezebwa okuba nti be battibwa ko n'abo ababundabunda. Bruce Watton agamba nti eggwanga lya Amerika lyejjusayo ebikolwa eby'effujjo ebyakolebwa ku bannansi b'eggwanga lya Libya wano we basinzidde ne bavumirira okukyusa obuyinza ng'ensi eyita mu kulwanagana okuyiwa omusaayi olwo n'agamba nti Amerika esinga kussa kitiibwa mu ddembe ly'abuntu. ICC initially thinking they were serious, but they are just a bunch of useless people. Individual bilateral relationships are different from country to country. I'm often amused to see that some of the most bitter diplomatic disputes we have are actually with countries like Canada and Mexico, our closest neighbors and biggest trade partners. We raised the concerns about human rights with countries from Saudi Arabia and China to other countries around the world. Mukulayiza President Museveni ebimu ku bigambo bye mu byabaddemu okuvvoola amawanga ag'abazungu era luno yasinzidde n'asuubiza okwabulira enkolagana yaabwe nga nago olw'entandika akolagane n'amawanga omuli China ne Russia. Bruce Watton kyategeezezza nti Amerika era ezirina kumwanukula bw'eti. But, I don't know exactly what the relationship between China and Russia and Uganda is like. I do believe that we are thankfully beyond the Cold War. We're no longer in an ideological competition with these countries. Amawanga gonna agaasalawo okwegatta ku kkooti y'ensi yonna eya ICC galina obuvunaanyizibwa okukwata oyo yenna abeera yeetaagibwa kkooti y'ensi yonna singa aba alabiseeko mu ggwanga eryo lyonna lina mukago gwa ICC. Wano amawanga ga kyeruppe we gasinzidde ne ganenya President Museveni obunnanfuusi okulemerera okukwata Bashir okumuwaayo mu kkooti y'ensi yonna etuula mu Hague.